mwajjanga ne muteekamu teepu yammwe yo nebanga yetwalibwa nga alali mujiba. We ask the questions. Lwaki abaana abo batemuddwa nga omumbeere agiddwako emisango egyekwasa mu butemu obufaanana bwe butyo? Ng'emyaka gyamaze mu kkomera gyonna kumpi 7 oba 8 tewabaddeewo mbeera yefaananiriza bwetyo. Mwagala kukikozesa nga opportunity ku deployinga kaseese nga gyali okusobola okuincreasinga intelligence capabilities zammwe. Kubanga eri ekongo mwatugamba nti mugadde oluggi lwayo tetuliddamu ffe kufuna buzibu enoka. Kyekyabatwaza ekongo nga temuyina na lukusa kuva mu parliament ya Uganda. Byembadde njogerako, the doctrine of separation of powers has been abused. Muja abusinga nga mutugamba mugenze kuuma bana Uganda naye mubakuumira mu kyalo ne mu kibira home and away. Nti okuumeka tekimala naye mulina n'ogenda muddwanire ewaka ewala mubalumbeyo mubafufugaze babe nga tebasobola kujja kutukolako bulumbaganyi. Bye byali ebigambo byammwe. Ne tubagamba nti bino nga mugenze mugaddibe nga lye bino nga byakugabana musimbi nga muli mu lutalo lunyinyitira bakomanda nga bali kuyokana mutambuzo omumyufu bewutira nga n'emikwano gyabwe baganda baabwe bali ku nnyonyi beekubya bifaananyi nti bali mu operation Sujja nga ze ssente z'omuwa omusolo we zitokomokera. Tewalaba ndumwenda ku nnyonyi nga bali ku nnyonyi bagenda mu ddwaniro mu operation Sujja nga bire byakudaalimba budaalimbe. Tewalaba yali akomandinga kati commander of the forces ngorede yali mu celebration mood nga nya Yokano omutambuze osobola okunya Yokano omutambuze nga temuwangudde abampuliriza Yokano omutambuze gwomenge go bayita John Roka gwa bei nyo gutwala emyaka mingi nga bagukuza era tebagunywanya buli bagunya ku mikolo giri egyabawulama ejaba ulama kyekitibwe ky'abantu abamalayo mu byesente eri waffe ku street eky'abantu abamalayo bwe basuula obubaga nga bambasada emyenge gye baleeta gye gyali mu ddwaniro ne batulaga ffe abamanyi ebyo ne tugamba nti kwisha finito biwedde finito biwedde naye ogenda okuba mu tooki nga tebiggwanga tewawulidde enteekateeka gye balese ate eriwanga abaana bafudde bagenda ku training Kayongo anti kati bulijjo batraininga ki babusaale kubanga oli akuleetera eggulire mbu kati tugenda emyaka 38 essente ezitwalibwa buli budget ebitundutundu 3 ku kyakuna bitwalibwa mu nkola y'amagye. Kayongo ova mu ebyo over 7 trillion shillings is allocated. Bino byekugamba bigambo bya government poloteri bulijjo batraininga babusaale batukubeko ewa bagenda ne batulumba kwawe e Somalia ne batukuba ne batutamu omuntu abantu ne batukuba ne batuta kyentegeeza nti batu overrunninga abantu 137 batemulwe Somalia. Nenge kitutemuze barua ya January kakuta Museveni kugamba buli bwanguzi batwala abafumbi ba mwogo batwala abafumbi ba mugumu mu idwaniro nga tebamanyi wadde okube mundu ere mundu byonna babirikaawo bali ba overrunninga kampu yonna ne tufiirwa ba officers 5 mu bana abali bamanyi ekyokukola 5 bameka akugamba nti ne yali akomandinga amagye bali abadduka omu kugwe bakwata yewu nyengeri gye yafunamu omulimu kubanga ye mu byamagye yali yasoma kusika bagia na kutunda mu kantini mu magye kakati ekyo kyekyatukubbya kwawe naye nga amagye gano agende Somalia guba mukolo mulamba gutwale miliyoni essuka 4 naye nti olw'okubanga bano basindika y'abooluganda abakono eby'emikwano nti bakuba bukubi simu nti gwoli waawa nti nze ndira kitula ku kyalo kazo nga bakutwala ofune sente za UN kati n'omujasi bambi gwe twasindika mu force yaffe n'omusirikale gwe twasindika mu force yaffe eyefiiriza mu kibiina n'agamba nti nze kangende nyambala uniform nyambe eggwanga omukisa gw'okufuna ku kasente ka UN nagwo yarabi bagumumye bataddeko baganda bawe bafumbi ba caayi. Bino byenjogera biri mu baluwa kati tuba tuli awo n'ewaka we tulowooza nti eri ewala balemeddwa okuuma basindiseyo batali batendeke kasita abatendeke bali mu ggwanga katugumiikirize newa newaka
nawo tetusobodde kukuuma abantu baawo nabo batemuddwa wekiba kituufu kubanga we batemulira awo batemulire Kasese amagye kandi badde respondinga gatya what was their response kubanga ne mu kugenda bagenda n'abana Uganda mu kufuluma ogende Kongo kitegeeza eriteriali yo kiriyo sente z'omusolo zibbibwa bubbibwa statement ginafuna ku musajja commandinga ejje eriri Kongo yagamba nti baba kubire simu ngenjege yegudde Kasese nga bali mukunywa mu kachayi kiro bagenda okuduka okudde no ku nsalo nga basajja pungulu kati awo baba pungulu